Mwalaze era n'omukwano ku mwalaze Haji mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza nnyo nyeridde akulyemu alina kyakoze mu nteekateeka eno ey'okuwerekera mwanyina Paul Asia mwebale nnyo mwebalire ddala Haji abeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ku ssaawa 5 twakayita eddakiika 47 ssaawa 5 kuyisa eddakiika 47 tubadde tusaba ssentebe ow'ekitundu kino awamu n'imaamu waffe babe nga basembera kuba ku ssaawa 6 zennyini tugenda kuggulawo pulogulaamu butongole. Ssaawa 6 gwennyini tugenda kuggulawo pulogulaamu mu butongole. Ne tusaba imaamu awamu ne ssentebe tusembere mu kaseera kano kennyini. Ssaawa 5 zennyini tugenda kuggulawo pulogulaamu butongole. Ne tusaba imaamu awamu ne ssentebe musembere kumpi ddala kubanga kati wabula eddakiika 11 zennyini okuwera essaawa 5 tusobole okuggulawo pulogulaamu zaffe butongole. Tweyanzizza nnyo, tweyanze. Tusuubira abakongo bangi nnyo ab'enjawulo kimanyi nti bali mu kkubo abasinga babadde batufonako ku busimu babagamba nti bali mu kkubo baagala okujja okwerekera muganda waffe. bakungu bangi bali mu kkubo bajja endowooza speeches ezijja okukendeerako eri erisani y'emmanga abakungu be bagambye abatannatuuka mu kaseera kano ate nti eri ku ludda eri mukadde waffe Haji Abdulmuliki Kalanta yatuddemu eyo y'abatuuze ab'ekitundu kino awamu n'abali ku luuyi lwa maama. Wano sayidi y'engulu ba imaamu ne bamasheefu be bagenda okutuula ku mikeeka egyo. Ne tusaba obutabutaataaganya nti oba situka eno tenti si gy'olimu si yo. Tubadde tusaba butuufu otuulaawo wennyini w'osaanidde okutuula. Tusiima nnyo nnyini ddala bataata ba maama buli omu ayina kyakoze ku mukolo guno ogw'okworekera mwannyinaffe Asia eyavudde mulamu bw'ensi olunaku olwajjo. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Tweyanziza nnyo, tweyanze abakulu bangi nnyo ab'ebitiibwa abakyajja ku mukolo guno ogw'okwolekera mwannyinaffe ono. Tusiima nnyo, tusiimira ddala mmwe abamaze okutuuka mu kaseera kano. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Timu Kampala mutenti eyo gye mulabamu DJ's box. Timu Kampala mwenna abavudde e Kampala tujja kutuulawo mutenti gyolabamu DJ then bayimaamu n'abakulembeze ab'enzikiriza
tugenda kutula mu tenti eno yamulaba gye twaliridde emisaalo. Then wano wendi ne taata w'omugenzi sayidi eno ku mukono gwange ogwa left tugenda kutuulako aba sayidi ya maama bazze okutuwerekerako. Then ku sayidi eno tugenda kutuulako abatuuze abataka n'abatanansi mwenna. Sayidi eno ya taata n'ekyalo tugenda kutuula ku sayidi eno. Abadimidolizi ab'enjawulo mulimu abavudde amasimu go eyanziza nnyo ekituliko tubatwalakoko wagenda ennyumba ya asi ey'oluberera weri zenga sawa mukaaga tujja kuba tubagabula mwenna abekyungu bankubye eddakama nti kopa isaawa 5 era ebijjakuba biri tayari nga ffe tubaleesezza. Nenyongera okubeebaza abali mu kiyungu tikuba kiro mubaddewo balirira abantu bano akulaba nti basiiba njala mwebale nnyo mwebuko mukoze mwenna mwenna bakuuma ddembe bakiro situinde twabadde nayo mwebale nnyo era bano kati mukyaliwo malabawo abadde mukwano gwange abadde mama wange nkwebaza alabye vidiyo yo ng'onnwanirira ebyaddala olw'okuntumulira mutima gwange nkwebaza mu kaseera no kano olabira mikwano gyo nkakasiza fulufika mukwano gwange kaseera kano gwalira mukwano gwo naye gwe wenna wenna yapostinze Asia mu mbeera yonna eyayogedde tukwebaza nebaza timu gye naze nayo kusula eno n'emikono gyange gyonna banjagala mulimu abazze twagala kuwulira birango already ag'enjawulo ate ng'era tudda mu kino taata yabasabye obugenkola ensonga lwaki ayagala bayisawo 'Confident Border, mwebale nnyo Kyagulanyi Rescue Team, mwebale aba High Council, mwebale nnyo High Council, Kyagulanyi Rescue Team, aba Freedom Border, Foot Soldier mwenna, SB4 na buli muntu yenna yenna ataddewo embeera, ba TikTokers mwenna mwebale omulimu gwe mukoze, National Unity Platform webale ebintu byonna byonna byokoze omukolo guno. Mwenna mwenna aba National Unity Platform, taata yankubye eddakama yantegeezezza nti obuyambi yabufunye bwe mwasindika era n'abukozesa okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi. Kimukunga mwebale